Kasaba nga tatutte bulamu. Maama wo yakaabanga ne tukaabanga batuterako odiyo tetukumanyi tetumumanyi. Teri ataakaaba okuleka pozi nga si muzadde nga tazaalangako olaba natazaala yakaaba. Ne woba tewazaala. Can you imagine nga sister wo yali mu obuzibu? Bwe nakirowoozanga ne ŋŋamba anti kati nakirowoozanga ne ŋŋamba
bannyonnyolako byensobola si musango okuyimpi wala si muki naye kambeeko waggulu ojja kakasa sidde ekya kasitoma kino kyakugezesa Nyondo, I need a gleam. Ricky, you're a boy, a lady. Maybe he's a boy. We have for boys also. I'm here in Ariga. Wow. Tuso ku delivering na mkwano. Mko twede twagala kutuza abantu ku katebe no muyindi. Omuyindi. Yaga mutuza ku katebe. Girl, okay darling. Ogenda kutuyimba inboxing skin type yo tulabe. Boli mwedo, boli mudugavu. Tulabe. Ijukira jakoje wabadde wala entalo yanage dudo for your services. Okay darling, you're welcome. By the way, she's a sweet girl, omuntu mulungi. I never knew I got a family bana mmwe. Ngena kuloba wa. Si leero nenga ngena kuloba. Sikuba. Namba dia. Enamba eri kugoni. Soko some ku namba yo. Zendi mukambwe nkuba glowing. I need the same like for her. Yeah, enamba esimu eri plus 971 52 4067 409. Bajisome mu Luganda bajja kutwala live yange. I'm on Russia. I need also. Onali Russia. Russia tujja kukosa DHL mukwano. Gumaka DHL kakutulemu ali Russia. Ebyaba many how much? Still packages ziba sente zezimu. Ekyo musajja kino ate ekyo musajja kyo tekiriko mbwagena kweruka. Wadde kagundi. Bambi mwebala batuwagidde nnyo. Wali agamba inbox me after live bambi. Yeah. Okay. Jangu mugundi, jangu bayo jaya enamba kweri ku bayo. Shit. Eyanyondo eba teriko nga tomufuna mu buddo still so ku inboxinga nze Patricia. Plus 971 right? Yes. 5689324495. Exactly. Ndi Uganda. Emma ndi Uganda. Mu Luganda plus 971 Chinana mu mwenda 32 nya 95 some yange no mu Luganda. Emirimire, how are you darling? Plus bila akagatta akagatta yeah akagatta 971 52 nyondo nkuliyo nange nkuliyo nyondo nkuliya. I need a product for natural color. Busta ani boss inboxing lady boss lady bana embajala banyumiza kagundi kazigo kaneno walwa gambe ndi Uganda soko mugambe ale Uganda branch erinnya nama era jangu kubayo ja enamba oje tukulagirire tuswana okukolera delivery wobeera oli kitegedde muganda wange ate Uganda kibeera so cheap. Nyondo kuliyo yoyo nange nkubeerayo muganda kuliyo DJ formula ogamba ki muganda wange nga wabula tukyakuba bibaala mumpiteko nzije nnyo ku mwenge nawulira mu Nyondo kilabu yiyo CEO Nyondo kilabu yiyo yange ate obuuzaki Nyondo kilabu Patricia nganyirira thanks mukwano sala zammwe bakwa bajinziba konjera kudaya bujikira enyenga okay jukira Omusudani wabadde wala entalo nazo nyingi bakuboza Omusudani munnanga ali yakomawa bam reporting ali Sudani kakati gulo kumacha yanzu kuzana okunzuza nagaza okulya esimu ku direct call dina sente nitwagere eddakiika waliwo omwana yasabe namba y'Omusudani awo agala muyiriba oba tumutegeyo Omunauganda yamulakira oba tumutegeyo tusobola okutegayo agagala okwetega Omusudani tutegayo ebakuwa sesota n'akweriira bannanjala bagamba kazigo kaffe kana akaaki ne pink lips abeerawo manyi kati twogera ku kiri pink lips wali wono banjande bagala pink lips bambi pink lips wono pink lips kakola katya
scrubbing just osengako busiizi. Scrubbing. Ne kasulako. Obumane bwa pink kati baba bafuluuta ekiro. Wala bebaka bafuluuta. Amala omuntu nga yebaka afuluuta, yebaka ayiwa egundi tebivaako ne bigenda mu kamwa. Hello, hi mukwano Nyondo nkwagala. Nange nkwagala. Nyondo nkwagala nnyo naye oli mukambwe naye nga nkufa. Nalubega oli mukambwe Nyondo. Anti mukwano ndi muzadde. Omuzadde yenna akambuwala. Ndi muzadde era kati Patricia. Nange ndi Sudan Juba. Ono ayagala ennyamba ya Sudan ali Sudan. Banange. Nsome namba y'Omusudani. Ngisome. Ngisoma no ku live bagere bafafagane. Ntisibataje manye. Enzo baya tusiza nakubira nakundala. No, yankubide tyankubide ku simu ye ate neri je wampa ne tumukubira koze si kyagirina. Nali savinga yaki. Okitegeera. Wabula totawana. Wabula yankubidde n'agamba hey minute darling. Ana Rosa wenente fida halbetine shusawi masawi shay weni Patricia maaraf nzain baden ana gul wenente hu gul maaraf baden ana gul كل سيدة أولى ما في سيدة بعدين شو أنا روح أوغندا ما أنا بروح أوغندا بعدين أنا أشوف فاميلي أنتي بعدين أنا أقول أنتي ما روح هناك بعدين أنا أسوي لكم موت بعدين tugende mu business kakati tulina packages ez'enjawulo 10 15 2
okitegeera owa stretch marks nga ng'olisha lujja tukuli kumpi nnyo ate gwa otusobola n'okutambulawo era ngenda wa almajaze Shalja Patricia omuganda ono nti amwe muganda nze namuddu ndi mukazi muganda okufaanagana si luganda but we don't look same ngoba ndi kakazi kalungi oba ggwe oli kalungi mwana nnyondo we kuyamba sister okay naye twagala munnange ejjo nnyina we namusanze nga waliwo amufunziza ebyo byonna ogenda byogera tekikusimatuka ekigambo nondoopa ama Cruzy, how are you? Tuli fine mwaneeno. Cruzy yakwagala nnyo nga wokiwulira. Cruzy, ampe haga. Give me gaga. Gaga. Give me gaga, mami. Mwana nyono okwagala nnyo simanyi lwaki. Nange nkwagala Nalubega. Kwagala mama wange omulungi. Kwagala nnyo. Nange ajagala nange mukola ki? Mwagala. Naye nnyina client ava okunnumya omutwe. However, client asigala client. Naye mbeeko ne kye mbagamba. Nero omwana yangambye naye Rosette tukulaba oyina effujjo ffe tubali tumanyi oyina empisa embi naye nga wobeera oyogera ne ba clients nyina omwana ndoze adagala kunkyokooza ye nga ye omwana adagala kunkyokooza ye nga ye mukwagala kunkyokooza mutuufu yazinzigyeko naye ng'asigala nga mbono client wange ate wali ba clients abanyondo glimu abo bondoza nawoninya ku mutwe naye nawulira nga omutwe gunuma ne tukaisa ne bakanokaba n'enkaaba nze ab'enviiri bakola ki? Bakuba. Bakuba Nkwata mtu nemugaki. Nemba. Omwana yakuboggolera nyondo kyajeriwa. Kazi tulina gundi. Leka nkwana kunteramu. Tulina ki bagita batya? Tujja ku kibi kyajingayo. Wabeddeko ne gundi ne kwa banka. Sibanviiri naye ndi Abu Dhabi. Tujja kulaba mba asobola okulaba engeri gyebisobola okutwalamu naye ogambe nakikola I think so nti wansemala negaana yo nga yo kale tugirekaawo tuneegalika kino kibaite okwegalika Cruzy agambe ffena tuli balungi gwadde ogamba mugwe mulungi weka naye Cruzy olinka himnonga ali kuno ali eno naye Cruzy oli wana bwatubulire watuufu wooli you're confusing us I want to teach me kyakadde agamba I want to teach agala okumusomesa boxing ebizigo abagala okuyiga okufumba ebizigo tokyajinga n'okufumba sabuni tukyajinga yakatonotono tukotogera abaana era ofaano namagezi n'ogenda nago okitegesobola sala kukola bintu ebyakubeera mu lulunyo okitegeera bino byansinze anyway kati kambeko kyembagamba akitwala takitwala akikole ki akireke Patricia asobola oba buli ekituufu kikyendi tubeera ku media ne bakuwa kira nti gugenda okuyiriba naye kati ku media singa mbagamba kyali atuuseeko singa mbagamba kyali atuuseeko yenna omanyi nga bakwiridde ebbaafu y'amazzi Derek avudde wangaze wanansabye akatebe abaana mwe bali kusupportinga abava eno badde eno baba ne tutale ku accounts zonna eno wali ya Truth Wonders eno wali eya Nnyondo Jju gyonna gye tuli live wanki okitegeera jju Derek tubuuzeeko wangi mukwano ono ali eno Nnyondo Jju Nnyondo nno baagadde ggwe Jju kale bambi
oli otya mwana gwe ndi bulungi mani meza tuba ku ssente mwana gwe kuliko ekibambulirwa banange kiri kyali kibambulira kyennyini naye mwana gwe nze natya kale maama wange naawe gyebaleko ngonyirira nnyo maama wange kiri kyali kibambulira wali Deriki naye baana mwekamba buulire nnyondo mugumu naye nga mutanange sinayimba tetugamba gwogamba otya omusudani nanywa ejji nga ate yabadde yalidde nejje fumbe maama anti kati nze maama kati nze kati omwana gwe bazaala ng'abulako omwana gwe bazaala ng'abulako bamuyitaani maleeto omwana gwe bazaala ng'abulako bamuyitaani pulimaca Uganda maleeto kati ndi maleeto nava mu lubuto lwa mmange mangu nga nyina ebyokukola kati nga nina ebyokukola yazala nyina emyezi 7 nga nina ebyokukola omwana yakaaba mpaka ewaka n'asigala nga gugumuka ekiro kyonna ne twebaka omwana aba asensinga ddenja nze okumanya neewuunya omwana yali ali awo nengenda najja nangoberera nagenda okulaba ng'akuba omulanga out of blue naye natya anti ng'alaba nammwe embeera nammwe abalaba mweraliukira Patricia yali atuuse nga yeekyanze ng'atandise okumuboggolera nze kati kankuwulire buli wenzijukira akaseera ako nga mpulyampulyamuko engeri y'obusungu ono omwana ssebo nga atuuse ekiseera nga musiba nti akanako kajje mu ntebe nawulira nga afa naye ng'akimanyi nti ono tali yekka nina kulwana kufuluma bambi n'omweka omwana wasooka kuuza eno lesu yani n'okukwata kiresu n'oweeka omwana ng'abadala Patricia natuka ekiseera ng'abadala ng'ali waliri bwati n'atula bwati n'akola bwati akagulu nagatambula ogende ninga ku luggi kuliko omuntu aliko nakugamba nze ndi bulungi olaba ndi bubi mugende ne lumbuuza luwala lulungi ate luto ne lumbuuza wazibuto necessary ogenda kuntwala wa ebanna omuntu tansonyiwe bulemuze emboozi eyo omuntu tansonyiwe ono baby you're going to fall leero togenda kuliza olwempijjukira nyiiga mirembe mbalamusiza nze omusajja thank you mukwano ne mukama yazza bibi omusajja n'afuluma yondo bamuzaalira mu lutalo kuba nze ne ku ddinisa singa nalinze nandibadde mpeekeera yandibulire mukwano nali mpeekeera naye naguma primacha nyondo yavaayo yenna alinga gwe bayiridde amazzi amisi great people yuno utalo naye yalulimu ono gwe mulaba yalwana yakubuuza nino kale ddiya nawe yakubuuza laba siri mmere naye bannammwe banna kale maama enamba kweri ku bayo mugifune twogere ninakugamba ndi bulungi olaba sirya mmere ese olwambuuza ndi bulungi olaba sirya mmere ye kati wagala kuntwala wa omusajja n'awuuta ejji anti nnyondo nkubuulire nze nasooka kukunyigirako awo ku nsonga za antivolvet awo nempulira ng'ontamye naye bannange watandika puroguramu y'omwana omuwala ono nakaabanga neŋŋamba bannange buli muntu yenna yeetaaga nnyondo nzate ku volvet yes nnyondo juwalayi buli muntu amwetaaga live nnyondo gye yakuba volvet nagira mu fake account netwevuma ndowooza nze
n'omusajja omulala yaliko nga yagezaako kukakanya mukadipotinge alisinga bandipotinga singa omanye ekintu ekibi kibaamu ekirungi singa bandipotinga singa patwaliwa nga mpulira obusungu wakola omulimu wanje mukwano era wakaddiya naye bannange kati teri mugenze naawe tuli tuti gamba wallahi kuze kwota nvae ekikulu nange ntabuka beegera banteke ku kisapulayizi kintambuze bubi ate oluusi olabe nga nvaamu ekikonde kwegamba bwentyo enyondo waliwo taikiki gye wakubawo ku biiki nga basudde ssente mu mazzi ni Patricia neŋŋamba nyondo amusse nagenda olaba ate nga bamuyoddeyodde yenna ajjudde omusenyu awe nalaba nga bali mukwebuluuka mutaka naye ng'engeri gy'akasuka amagulu omanyi omukubi w'ebikonde Patricia the kadresi weya kadresi we kali kubadde walewa katako wali okwayagala akatebe ze kubadde wakuva waka nga njagala nnyo ebintu by'okulwana ate nga sikkiriza ekikonde nina abannange abanyondo kale sayizi ye bukyabwayenkana omuntu gwaliku Patricia kipu gati kadresi wayambala wantunanatirivet ekyawodi remembrance jakatereka gyekali mwana gwe ekituufu bansabula kadresi kange gyekali ko kankutereka n'abazzukulu bakalabeko Wanji yani oyo si bwanyezo ekikibbuula omusudani yali akatidde mu nnyumba nze ngumanyi nze loza muganda wange ambula gwe yeah the best mwanyinaze tekayawo omulala nolaba wenyina amaanyi akaana olaba wenyina amaanyi olaba tino abente tuli era nze omuntu omu abeere gyali akyataasa abaana bangi bali bagamba muno bandipootinge baali bafaaki n'ensi yewe bandipootinga bafunamu ki abula Ryan simanya bikyeboola tusibye bulungi ddi osiibyeyo otya nasiibye bulungi ono omukyala kirabika yalya n'akalo ng'akyali muto bakula babadde ate amanyi kimufumba muwogo ente okamira kuwa okamagadda mukamuweyekwekera n'ennyondo olaba sipesi zawe zonna nyimpi nene bafaanana amaaso kuba nnyondo yataddeko burashes ate nnyondo mwerumu Patricia muddugavu enviiri era paati okubala leero nnyondo muyite mami namugamba ne ligaana tetagala kumukyamu Ryan waffe agenze wamma amayagala muyite mama ate mama lyaba mu Ryan waffe kiyumba agenze muyita mami nedda mami waliwo gundi gwemugezimu big sister nga taziza nnyo omulimu nnyondo gwe yakola mama wamazi namugamba mpike maama naye yagaana mwagala leero banfumbye emmere mwagala banfumbye emmere leero godmother wow gofumba owezebintu nebaka empumulemu tekakaaba nga bali mu kwekweka akaana kukakola empisa ne kasooka ne kasirikira gye bali beekwese wabala bebekweka omwana teyaliiwo bebi ya namutwala gwali gwakubiri bebi yaliwo oluvannyuma ne lugenda okuggulawo n'atambula bw'ageze kuggulawo kena kuntuza ekyokunywa ne otandika okugira
Amina bambi. Patricia yakoma owolereza Nyondo first time Nyondo gye yagenda ewuwe. Mati baba wange oli tudda waje baliko.